Olukungana lw'abalina emigabo mu Vision Group olw'omulundi ogwabirimu ogw'omutudde ku kitebe kya FIFA mu Kampala nga lukubiriziddwa ssentebe w'olukiiko olufuzi Patrick Ayota. Ayota ategeezezza nti omwaka ogw'eddi gwali muzibu nnyo ne bannamawulire baakola buli ekisoboka okuweereza eggwanga. I'm still amazed at how our staff remain innovating and continue to provide trustworthy information to Ugandans in spite of the lockdown. And to that end, I really would like to appreciate the staff and thank them for that work that they did during that time. We can please clap. Ategeezezza nti ebisomesa byafulumizibwa mu mpapula z'amawulire eza Vision Group yayamba nnyo mu kusiba amabanga agali byenjigiriza mu biseera eby'omuggalo. I remember there were some MPs so concerned with their communities, they would just buy chunks of newspaper to make sure they disputed it to their communities, so people could at least bridge the knowledge gap that otherwise would have been there. Ategeezezza nti omwaka ogujja bagenda kutumbula omutindo gw'emirimu n'empeereza mu bantu. So as we look at 2023, we are still going to look at business recovery as our driving impact, innovations to take us there, which include technological advancement. Yakulira Vision Group Doni Wanyama ategeezezza nti wadde bibadde biseera bizibu naye kampuni yakola amagoba ng'akawumbi k'omwaka gw'ebyensimbi 2022. However, for the year ended June 30th, 2022, we registered a net profit of 1 billion shillings. Agambye nti kampuni ejja kusigala ng'efulumya amawulire amanyuvu ageetaagibwa abantu. Dear shareholders, our main business as a company is still the media business, and because of that, content remains key, or rather our journalism remains key for our business. Ayogedde engeri kampuni yakoze mu byensimbi mwaka ebyensimbi oguyise. Our revenue went up to 111.4 billion, up from 81.9 billion in the previous financial year of 2020-2021. Asonze ku bintu ebirala kampuni byetulidde okujjamu ssente mu biseera by'omu maaso muli okulanga okubwero amawulire ku mitimbagano n'ekkolero eriri mu kuzimbibwa ennammanve. Dear shareholders know that for this particular year, we're exploring opportunities in outdoor digital advertising, and we're also building a factory to deal with packaging of boxes and leaflets at the industrial park in Namanve. Ku mulundi guno abalina emigabo bagenda kufuna siringi 6 ku buli mugabo. Company is back into profitability position with a modest profit of 1.7 billion before tax, compared to a loss in 2021 of nearly 1 billion shillings. As you all know, the prior year no dividends were paid out due to the loss position. But now this year, dividends worth 494 million have been declared, which implies a 50% retention to finance the investments in revenue diversification project. Abalina emigabo era basiba director batano okuddamu okulondebwa kuli Patrick Ayota, Robina Kaitirutumbi, Peter Kawumi, Sala Olusiminayeko, Ongadia. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.